Bekikwatako tusaba abantu abo bafune okuyambibwa. Ye Sheikh Hamza Bakari akubiriza gavumenti okussa ssente mu kusomesa abakyala eddiini basobole okukuza abaana n'empisa. Sheikh Hamza Bakari okusaba gavumenti okusomesa abakazi eddiini abadde mu musomo gwa ddalasa ogubadde muzikiti gwa Masigiri Salamu ogusangibwa Makindye mu Jjuuko zooni nga gwategekeddwa Sheikh Saadi Mayaye. Abasajja muteeke ebbali tetuyima yirigi naye bakyala baffe abo mulaba babbaabo we bafa yalibadde abakolerayo separate nga ddala kituufu abaki naye babagabagiramu ogenda okulaba abakyala babagiramu bannabyabufuzi. Sheikh Saadi Mayaye omusomo agutegese n'ekigendererwa eky'okusomesa abakazi obusiraamu okunnyikiza eddiini enneeyisa mu maka ne mu kisiibo. La yashkuru nnaas la yashkuru basaba kubeere mabega wa kansala Ibrahim. Ye Sheikh Hussein Ali Bilafu omusomesa ku University ya IUIU avumiridde abakyala baliseewo amaka nga bagamba nti banoonya ssente ng'ono awadde ekyokulabirako ekya Hadija eyagondera ennyo era n'abasaba beeyisenga ye. Naye abo batandikiragawo Hadija omukye natandika okuwa ensonga k'ensonga esooka Hadija wasatni yawma lam yakun hunaka ahad yuwasi ye mukyala eyaliwo mu kaseera nga tewaliwo kitonde. Ansala w'ekitundu kino Ivan Walusimba atonedde omuzikiti guno emizindaalo ng'agikwasiza Sheikh Mayaye. N'amazima tumweyanze tumukubire ku takbira olw'ensonga Judith Narugwa yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. N'emboozi eyo kankomuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.